Wasuzoti omulungi eyeekumira ku munyono yo program Tambula n'okumanya nze kisa kyatagenda nga ndina omulungi Susan Makula Bujjingo. Program eno ekuleetebwa Stanbic Bank. Stanbic Bank yajja otujuna buli kimu ekifuula kyangwa nti ogamba wummola ka stress. N'okuzimba Pentagon nitubeera tuwummodde ka stress anti tukozesa ssimu si kyekyo FlexiPay. Ebyo byonna byonna obisanga mu Stanbic Bank. Katubako amasimu gaffe tuzimbe anti FlexiPay. Okutta essimu nyiga star 291#. Bw'omaliriza ekyo selectinga option number 2 egamba pay merchant. Pay merchant w'omumaliriza teekamu merchant egamba 1070 yeyo merchant code yaffe 1070. Wamala ogiteekamu teekamu omuwendo gw'ensimbi. Muwendo gw'ensimbi gwagumanyi gwe yagwetema. Ogwo oba ogumaliriza nyiga 1 to confirm. Wamala confirmation eyo oteekemu pin. Bw'oba omaze okuteekamu pin nkwebaza mukwano weebale. Thank you for the persistence, thank you for the consistency. Tuzimbe consistently buli lunaku okutuusa oba n'atugamba nti stop. Ate era nga mu Stanbic Bank tulinayo akawunti eri mu mannya ga House of Prayer Ministries gy'osobola okutwala ensimbi ezo era ez'okusimba Pentagon. Bw'oba nga ggwe ky'owulira ky'oyagadde genda mu Stanbic Bank ettabi lyonna oba ewali agent. Kankusomera account number. Account number eri 903 00 856 058 eri mu mannya aga House of Prayer Ministries International. Weebale nnyo, weebalire ddala tokoowa buli lunaku tukikole consistently okutuuka we tunaatema evvuunike weewaawo. Tuli mu bya family. Ab'eŋŋanda watugambye jjo nti olina okuprotectinga family yo. Family yo yeesooka. Tulekerawo okuleetera ab'eŋŋanda tu feelings guilty bwe tuba tulemeredde okukola ekintu. Weebuuza oli muntu akkiriza buli kimu kye bagamba. Sooka okyebuuze. Omuntu bw'akusaba ekintu olina w'owulira nti bwe sitakikola anaawulira atya. Kitegeeza oli muntu akolerera okusanyusa abalala. Oli wa bulabe nnyo eri enkulaakulana yo naye ne famire yo. Bw'obanga buli omuntu lwajja kisa kye singa nzije saa zino negamba kisa kye mbadde nsaba ku ssaawa wonna ez'ekiro omperekereko nina wendaga naye tujjako mu okusanga 9. Nogamba nanga ate bwe sitaamwerekera anaagamba ki agenda kunnyiigira. Naye essaawa ze nkugambye zitunuulire zaakubeera waka ze za famire z'olina emisana osiiba okola. Naye laba bwe nkuteeka mu byange nze nina bye ŋŋenda okukola. Kati nkutadde mu byange gwoleseewo ebibyo. Abamu abakkiriza ebyo kati ezo essaawa ezo abamu abazikkiriza nga zigenda kukola ssente. Zigenda mukolera ssente oba agenda kwana oba agenda kola ki gwe n'osaddaako obudde bwa famire yo. Ate gwe nga togenda nakufunamu. Wabula toyagala kunyiiza. Kati ekizibu ky'obutayagala kunyiiza famire yo waliwo eneegenda okufiirwa oba gy'ogenda okufiirwa. Kati teri kibi nga kumanyiza abantu butabeerawo obwo bajja kukimanyiira era lw'oligendera ddala baliba tebakwetaaga kubanga bakimanyira obutabaawo obwo baabumanyiira. Kagamba you should choose which family to disappoint. Gubanga mulimu abanga mukozi ng'okimanyi abeera on and off. N'otandika omumanyi taliiwo okay. Okimanyi omanyira okukola emirimu gy'abadde akola nga taliiwo. Kangereza mu COVID waliwo downsizing abasinga mu bakozi abantu ne bayiga okukola ne 10% of employees. Bwe baakimanyiira batono abazza abakozi be baatuuza. Nga balaba bisobola abantu babikola. Kati omwami we asobola okumanyira obutabeerawo obwo n'omukyala asobola obumanyira n'abaana. Kasita omuntu amanyiira absence yo they can live without you. Kasita omanyiza omuntu nti tobaawo asobola obeerawo nga toliiwo. Sinti oli Katonda nti alina okuneetaaga nedda asi kyekyo. Waliwo omuntu ng'ogamba ono omuntu wange naabeerawo ntya nga taliiwo sinti gwe mukka. Nedda naye ebintu ebisinga ogenda olaba nga bitambulira ku ggwe essanyu lye emirembe gye. Bw'abanga abantu bamunyiiziza ye gwe solace
gwe kintu kye buli kimu addawo naye kasita atuuka nalaba nga tokyabeerawo wali abantu be bayita ba loners be bantu abeemalira buli kimu akaaba ne yeegumya ne yeesangula amaziga n'asituka yekka n'atambula bw'aba akumisinga ate mwagale nnyo abantu ababagamba omwagalwawo ng'akugamba mumwagale dhani omuntu asirika omwagalwawo wagamba I miss you banange nga sikulaba ennaku zino oli bize mpayo ka time sinti kyejo omuntu oyo akwagala bw'alisirika asobola okwemanyiiza asobola okumanyira obutabeerawo obwo ekyobulaba ekiriwo nti bw'oba toliiwo oba bw'oli mufaanagana be bantu ng'omwami ne bw'asiiba ewaka asiiba naye mu kisenge ng'akola bibye azi nti yakumanyira na kusiiba waka kati atandikirewa omanyi omuntu nga stranger mu nju ne ku baana tebalina we batandika mboozi naawe batandikirewa ate tubikola nnyo tebamanyi kyakukola osobola osiiba ewaka omukazi n'asiiba mu mirimu ng'olinga atasiibyewo osobola osiiba ewaka omusajja n'asiiba ng'akola ebibye teyamanyiira kubeerawo okwo bakwekanga n'okwekanga ng'osigaddewo oba mulwadde oba bangobyeko mulimu oba so ogenda laba nga balina obuboozi obwo boogera nga toliiwo wenali nga nkyakola mu banka ng'olunaku lwenzizeeyo ng'obudde bukyalabaalabamu ng'abaana bambuuza mama what happened today oba lwensiibyeko waka bakubuuza mama are you on leave how come you didn't go to work today nga balabira ddala nga bo bakimanyiira oyo ajja kudda kiro kati tumanyiira oba bannaffe ne batandika okumanyiira obutabeerawo bwaffe mpozi ng'obutabeerawo obwo babumanyi nti naye akozesebwa essaawa ze zino akola naye omuntu ayeekozesa lwana ofune obudde kubanga ssente zino buli lwozifuna ogenda kwagala endala era ojja kukipinga ozikyesinga paka lwonoogenda mu ntaana naye nga boozikolerera tebakulina babeere nga ssente zo bazaagala gwe tebakuliiko nga baagala by'obawa era n'obwofa balumwa ssente tugenda kola tutya nga taliiwo ani anaatuwa fees ndowooza owulira fees tugenda zijjawa ngalo zo ze babadde baagala fees tugenda zijjawa emmere tugenda gijjawa teri amisinga daddy teri amisinga mami bamisinga the provider era singa omuntu aveeri n'ambagamba temufaayo wadde kitammwe agenze nze nja balabirira oba memory yo bagyerezinze tokola bintu buli omu byasobola okukolera abaana bo byonna nsobola okukeera kisaakye negamba manyi kisaakye oli muwalawo muleete mumuweerere muleete nja mulabirira nze buli kyeyeetaga ŋŋamba naye waliwo kyesitasobola mmuwa kye bayita maama we kati wali abamu nga maama tamulina ne ssente tazirina ssente oba abadde azina bwe zivaawo era asigala amisinga nga yamanyira nti maama taata abiwulya bulize dadi twata waliwo obuntu obumu obutini obwa taata okutulakawo n'alaba firimu n'abaana n'asambako nabo omupiira n'atambulako nabo ne bagenda mu supermarket ne bagula ku luno shopping y'ewaka yagenze obuntu obwo buzimba memories obuleetera wali obaddeko n'otuuka mu kifo n'omisinga omuntu gwe wagendanga naye mu kifo ekyo kati kangeze ku basajja bwogeza n'osanga ng'omukazi ng'obulamu bwe bubadde atambula tetugambe nti competinga ne life ye gye yalina nedda ebintu ebimu tobimuggyako mulundi gumu bimuwe n'omusajja kyekimu omusajja asobola oyita ku kifo najjukira nti awo yalabirangawo omupiira naye nga si kati nti abikoye bukooyi abivuddemu naye nga gwe wamulemesa so waliwo etutuuka nga abantu kambabulire teri kizza bantu waba x nga ba x be babakoleranga okuba ng'ono tabikola kyekibazzayo abasinga bakyabimiisinga oli bye yakola teyakyawa wali ensonga okuba nga teyakyawa waliwo ensonga okuba nga amisinga kubanga kuva mu busamize oba ng'obadde oli mu wakidongo oli wansi n'olokoka eno bw'oba okyamisinga ebyali eryo ddayo ng'owuli akadongo gamanyi bannange emisinga ekidongo ojja kuddayo
waliwo eyakoowa oyo taddayo n'omukazi eyakyawa omusajja nga yamukyawa taddayo ne wali ono nga kyobola boyino zula ennyo lwa engeri abantu nze ebintu bye bagamba tononooza nzikiririza muntu anonooza ekyabaawula kisobola obbaawula nammwe ekyayawula bali kisobola obbaawula nonooza naye waliwo omuntu akkiriza nga munange omanyi kyanjawula ne bbaawa wange nalina omutwe omunene naye Mukama yankolamu omulimu oyo manyi atereera naye waliwo najja nga history eba ex be bonna bamukyayirwa mutwe munene naye nga takkiriza nti alina era takkiriza ne wabaawo n'olaba nga byonna ayina embeera ze zezimu mukubi wa kidongo tafugwa oli sure nti gw'ogenda mmufuga kubanga si kuno okufuga okubi kye bayita omukulembeze mufuzi so omusajja aba ye mukulembeze mufuzi kubanga banaateekawo amateeka nti enjuti mino temudda ssaawa emu nawe oba mwoli omukazi mubagamba kati waliwo oli agamba nze sifugwa aŋŋandagira atya so naye ng'oggyeko ekyo ebanga mulimu relationship gulinga nze ndooza nagwo mulimu omuntu oyinza kubanga ndabye CV yo nga job experience yo mu myaka 2 wakola mirimu 6 kati nange mbunze lavo gisanze kunze mu mwaka gumu wakagala bawala 8 nze omumatiza otya nti sigenda kuba wa 9 mube wakagala mu history yo kati tunonooze ebyaddala waliwo ebimu nga bikuyambako n'ogamba nti kale ayinza okuba yatereera naye omuntu eyatereera olaba bintu byakola waliwo twagambidde nti emyaka muwe ebbanga topapa gumu 2 wakiri wadde sitaani aguminkiza naye ogwokusatu ogwo adde nga awasa tukole obwambega nze obwambega sibiinaako buzibu kankubulire musumba ne feesi z'aba ex bange azimanyi namugamba omuntu ayinza okujja mu maaso g'ombwa ze mmusabira ntu naakuttiraawo yoono ekifaananyi kye bwati bwafaanana ono afaanana bwati abasigadde baba bakulimba n'obuvayo n'oŋŋamba waŋŋanzaako agamba oyo wamma yamuŋŋambako kati fe abalina olukunkumuli waliwo olukunkumuli nga lwa bulabe eri omwami wo kati n'omukyala kati kangereze n'abasajja waliwo ekisiwo nga wa bulabe eri mukazi wo twalina omuwala yali akola wano ku salt n'ambuulira ekizibu kye yali ayitamu yatuuka okuzaala omwana we kubanga omwana we yali wa wiiki nga 3 omukazi eyamuzaalisa yamuleetera omumulongoosa yali ex wa bbawe nga ye takimanyi naye nga bbawe akimanyi ng'ali mu ddwaliro eryo wangi n'atuuka osindika omwana ng'akabya nnaasi ng'aganya omukwata nga ye ex omwana n'akoowa era Katonda yamutaasa omwana okubanga abadde afulumizaako kapaati k'omutwe ng'omwana akooye ne bagenda ne bamwanguya ne bamulongoosa nga mboba yadda munda sikitegeera nakitegeera teyali tamanyi nakumanya nti ex we naye banaina oyo omusajja bamulongoosa biki nansi yamufaako n'amutwala mu katanda n'amutwala nga era we neyeeyogezayogeza namugamba era omaze n'omuzaayira n'amubuuzaani namugamba oyo bba waffe ye yagamba bba waffe naye nga ex agamba sawo nze oyo tankwatako biki ayagala bba wange bba agenda okujagamba nedda oyo mukazi namumagalako dda naye ng'akimanya alimu eri eddwaliro lwaki yamukkiriza okuzaalirayo ng'alimu eri kyekyo kyennyini anti ogamba anayo guli mulimu ntize ayinza okuba anti kyegamba kati omuntu bw'aba tamanyi waliwo ekifo nga okimanyi mukazi wo waakolera waliwo abakazi be waganzaawo tomukkiriza kukolerawo waakiri naddala ng'obamanyi emitima gyabwe naye omuntu gwe waganzaako tisi gwe oganza kati nze pasi teyinza kuntawaanya pasi bw'oba walina 10 emabega abo baali balala sinze kasita babeera nga bakoma eri anti bakoma eri naye waakiri munno bw'oba gwe osobola omugamba nga tetugambe ekyo bw'okola naye osobola okuyambako protectinga waliwo muno oyinza omuteeka mu buzibu osobola okuba nga ovudde wano ng'ekitawaanya munno ofuna ebiwandiiko mu immigration ex wo mwali the catch word here is protect. Kati okuprotectinga ne ab'eŋŋanda z'ababi bamugambe ebyemuwoza nti waliwo ebintu ebimu bye batagamba musajja waliwo ebimu bye batagamba mukazi maama nga yakuwasa tebabigamba ba boyfriend naye omuntu eyakuwasa mugambe muganda wange oyo sikolagana naye so bwageza n'akusanga tolya kyakuwadde ng'amaze okuwasa okuwasa
omuntu atakwagala tayagala bbawo tayagala baana bo. Nti era asobola n'obutamwagala nga tannakuwasa naye nga muli mu process. Ye mubaddeko emyaka 2 kugiri 3. Ye muntu asobola okwonoonera n'okutta. Famire eno abakwagala osobola okuba nga Katonda yabakulaga obamanyi. Muno bamugambe Cynthia abagobe naye amanya waayita kati abeegendereze. Obuzibu bujja nga toyagala kunyiiza famire yo. Mbunze sagala kwawula mu famire yaffe naye amaka go ga sacrificinga. Kati atera aboobeera omukazi oba omusajja omukulu ng'olina Katonda byakuwadde ku blessings akwadde n'abaana akwadde ebintu okukola eddame tekitegeeza ogenda kufa. Kitegeeza olina abantu b'oyagala okwesigisa ebintu ebyo nga toliiwo. Y'engeri emu gye tukuuma abantu be twagala. Tekiri automatic mu nsi nti bw'ofa mukazi wo abaana bo be bagenda otwala ebintu. Kiri automatic mu mateeka, mu b'eŋŋanda tekiri. Ate amateeka teganoonya muntu ayagala kuwawaabira gw'ogendayo. Kati famire ye erina obusobozi obuneewubanga mu kkooti nga bali ku bintu. Oh my God. Kiyinza okuba ekizibu. Oba oli mukazi oba oli musajja, kola eddaame. Kola eddaame. Eddaame lirambulula by'olina ne boolina ne boolabirira. Naani avunaanyizibwa ku ki? Bannange tekitegeeza nti ogenda kufa. Lirambulula by'olina? Yes, n'abantu b'olina. Ne baani b'ogenda olekera biki? Kubanga ab'eŋŋanda bano taking advantage. Abamu mukimanyi kasita mukola ku ssente. N'ab'eŋŋanda ababi bagenda fuuka balungi kubanga balya mu ngalo zo. Naye obubi bwabwe tosobola butegeera. Boolesenga ogenze be bagenda olaba obubi bwabwe. Eyo version togenda kulivinga giraba kubanga ofudde. Ebyo muwoza nti omuzimu gujja kudda tegidda. Singa ali gidda singa ogwa kitange gwadda. Tegidda. Balimba. Babeera beekoze bagamba mujazi. Abamu bwongo bwamwe bujjula ebirowoozo kubanga ebirooto Bayibuli etulaga nti bisobola okujja ku bintu ki? Ebirala balina abazza emizimu gibeera provoked sitaani akola gyali. Omuzimu gusobola okugolokosebwa ne gudda. Abagugolokosa be balina intentions. Era be bagenda mu basamize ne bakozesa spirit y'omuntu oyo ne bagyogereramu kye baagala si abaayogera. Yabeera yagenda. Omufu Bayibuli egamba talina kyamanyi. Kati egyo emizimu egibeera provoked okudda. Mpozi mwe mugendo gigolokosa naye tegijja bayamba. Temusobola kudda mu masitaani nga mu bulamu temwabiriiko mumulekaawo mule mirembe. Laama. Oprotecting famire yo gy'oyagala. Ab'eŋŋanda balungi kubanga olina balya mu ngalo zo. Bw'ogenda balowooza tebagenda kuddamu kulya by'obadde obawa so baagala twala byonna beeriise. Lambulula abaana bo oba bakazi bo. Amateeka gano gali fane oba tuli gasomesaako. Kye bayita mukazi wo ye mukazi gwe mateeka gwe gali recognizinga. Abasigadde baganzi bo. Mukazi wo ali different from muganzi. Mu mateeka. Ekyawula omuntu okufuuka mukazi wo. Teeka. Etteeka wagendayo okulaga nti ono mukazi wo nti nedda ne bw'omuzaalamu abaana 30. Abamuganzi wo. Mpozi mu ddaame wa abaana share nayo muwe share singa mukazi wo ng'omuntu gw'omanyi. Banna. Mpozi kati bajja tuuza berosiibo n'agamba nange era baludde bonna bali mu kurivisinga amateeka. Naye temwerabira abakola amateeka gano benzi. Abasinga benzi. Kati mu bwenzi bwabwe tomanyi mateeka gayise mirembe. Nakyo kyogedde tufaafaagane nakyo. Abakola amateeka gano abasinga benzi. Baagala kweprotectingira mu bwenzi bwabwe. Beprotectinga batya? Tebayinza kugamba nti buli mukazi we. Ye bwafa. Kitegeeza omusibya abakazi 6. Wolube yaganzaako obuganzi. Katayinza bawa rights. Tasobola bawa rights. Naye tenga ne mbakazi mulimu abenzi. Ate n'abakazi abaliyo mu parliament nga bafumbo. Tebayinza kuwa bakazi balala rights.
naye nga bw'oboogedde nti abasinga benzi nabo baagala beewe rights. Nabo beewe rights. Kati ogenda kyova olaba ennaku zino waliwo etteeka eryayitawo emabega ery'abaana lye baamendinga nga batulaga nti luli osobola ogenda oba kufida simanyi ku poliisi n'ogamba omusajja talabira ne bamukwata ne bamusalira ssente zino na zino zalina okuwaayo gwe n'ogamba nze njagala 3 njagala biki. Etteeka lya Uganda ligamba 10 liri Uganda yonna si Kampala. Uganda yonna mitwalo 10 ze balina okuwa. Oba omwana asomera mu international oba tasomera mu international school fees mu mateeka ga Uganda abasajja nammwe abakazi basinga otulugunya abasajja nammwe abakazi mukimanye bw'ozaala omwana kwatagana na musajja mwawukane mu ababiri temusobodde kukolagana mukolagana olw'omwana asome kubanga bwogeza n'obiyingizaamu amateeka mafu mazibu. Etteeka ly'okusoma omwana teryogerangako private institution, teryogerangako mu private school, ligamba UPE. UPE agasinga gali mitwalo 9 ze fees omusajja zalina okuwa buli ttaamu. Bw'omwagala mu private ezo zizo. Kati jeje 10 gye baateekawo ng'ogumu gw'ebitabo n'ekkalaamu. Nedde 10 lya caretaking mwezi ntikulabirira. Okay. Ate tebakulima nti wali etteeka erigamba omusajja kubanga wazadde akusasulira rent. Bye bigamba nti ebintu ebimu byakutuula kuteeseganya kukolagana. Baamendinga etteeka ne bagamba kati buli omusajja yabadde alabirira omukazi. Yabadde alabirira omwana. 10 etteeka ligamba kati 50%. Kati egibadde emitwalo 10. Mwali bantu bakulu ne mwagalana omwana w'abantu abo babiri. Lwaki etteeka ligamba nti omwana wa omukazi amuyinako right oba below 9 teri omwana omukazi ye custodian asooka nti omusajja asobola omulaba naye omukazi yabeera n'omwana. Kati bw'aba omukazi yabeera n'omwana nga wuwe lwaki tamulabira be basajja bali mu parliament. Kati baba bagamba nti 5 bw'oba okulabira omwana kangeze kwa mitwalo 3 kitegeeza leeta 15 nange 10 emeka giri gibadde 10 kakati gifuuse 5. So kati ebintu bino bisobola okyuka naye will bye bigambo by'omugenzi ebisigala biyimirira myaka ku myaka. Abazadde muwe abaana abakuze nga muli balamu. Protectinga mukazi guno omulembe mubi nga bw'okiwulira mubi nnyo nti abaana omusanga ayimiridde mu kooti n'ennyina. Omusanga ayimiridde mu kooti n'ennyina nga aloopa maama we kugaanira ku bintu kuba bintu taata abwe bye yabawa. Ng'omwana aloopa nnyina. Omwana yaloopa. Yensi gye tulimu. Ekitegeeza nti ki ne bw'aba ye yamuzaala asobola omutta. Ate tetubawulidde abaana abatta ba kitaabwe abatta bannyaabwe. Ate ebintu bino byokola byogamba byabwe be batuuka nze ndi muntu akkiriza nti omwana bw'aba amaze university kitegeeza amaze okusoma. Ebintu byogamba omulekera ng'ofudde bimuwe kati atandika obulamu. Ezo za soda bimuwe. Thank you. Bimuwe atandika obulamu. Lwaki obimuwe ofudde muwe nga oli mulamu omulungamye engeri gy'alina obitambuzaamu. Gyo nabadde nabenjogera nabo ne mbagamba nzikiriza Mukama ansaasira ampe n'ekisa agabirire. Omwana wange omulenzi tayinza kumala kusoma n'atandika obulamu ng'atalina. Bw'eba mmotoka weeringa tesisobola mmugulira avuga eyange. Bw'eba nnyumba ekirabo kye nsobola omuwa ku graduation ye eyina kuba maka mugambe kati ennyumba yo genda owase. Kati kola nawo kubanga bwenkimuwa bw'agenda okukolera ababe naye endowooza y'ekikopo ey'okuleka abaana ne bettanga ofudde. Ekomaawo tugenda kuwummulamu katini tukomawo. Lambulula by'olina ng'okola eddaami n'abantu bo n'abaana bo obigabe. Gwe wennyini ogenda kwekuuma nti abaana bano tebagenda kukulabanga nti okufa kwe kugenda bagaggawaza. Abamu we babiraba vaawo tugaggawale kubanga obiremedde. Kiggasa ky'okubanga olina byonna ebyandiyambye abaana b'okutandika obulamu ng'obiremedde ate nga togenda nabyo.
kubanga ogamba ojja biba wange ofudde omufu togenda gaba bireke bibawe batandike obulamu wogenda okulabira omwana wo musika oba yeyo ddala ye musikaawo ng'olaba engeri gyaddukanyamu by'omuwadde n'engeri gy'alabiriramu banne tukole nga oli eyalekera abakozi b'ettalanta balekere odde okebere naye Magombe togenda kudda tosobola ekirala guno lwaki ngambye nti abaana abamu bakulabanga bugagga bwabwe okufaako nti waliwo abantu abagenda okuganyirwa mu kufaako bandibanga yifamireyo era ndabye abantu bangi nga omwami waaba yali tannafa baali bubi bwe yafa ne batandika ottundako babe bulungi yali yagaananga ottunda naye ate bw'otunda naawe osobola okwenjoyinga lekawo ekibamala waliwo abantu abakulu nawe ng'okuze ng'ekikumala kwe kubeera mu nnyumba yo olina abaana mu kakompawundi abazzukulu we bazanyira w'okolera obukolo bwo ekisigadde weetaaga rooms 3 mu nju ennyingi ennyo nti abazzukulu n'abaana be banaasula n'ekisenge kyo ebisigadde mayiro y'ettaka ogyagazaaki giwa abaana bagikozesa eyo olaba edda twapreservinganga ettaka olwa farming nti abamu balunzi abamu balimi so omulembe gukyuse waliwo kye bayita industrialization okuggyako abalunzi n'abalimi nga kiri commercial omulimi alima ebyokutunda nga ettaka lye mutaddewo lijjamu ssente family eri appreciate nga terijja ditunda naye bwebanga mulimirako mmere yakulya bajja ditunda bwe libanga ettaka olundirako nte nti kati waliwo cultures ezimu nga kiri prestigious ozirunda naye mwerabidde nti mwe abalunda ente mukutta abaana basomedde Harvard abaana tebayize kulunda ente ze bayize okulunda urban farming nti ku eka emu osobola olundirako ente 2 bazisiba ne baleeta omuddo awo ne bazireetera awo amazzi byebyo bye tubasomesezza bye basomye kati gwe byonna bw'ogamba omwana atuuka bw'ati n'atunula n'agamba what dadi awestinga ettaka mile tulinako ente 5 agenze ng'omujja wano ng'agenda Isirayiri ayige farming Israel nsi ntono nnyo kiringa okuyiga farming n'ogenda e Rwanda nsi ntono nnyo nti buli ttaka balyetaaga tebalunda nga abanyankole bwe balunda ab'ekyankwanzi bwe mulunda olina mayiro namba si bwe balunda nti abo balaba ng'owestinga e Rwanda Kagame yakikola urban farming tusobola olunda nga n'ettaka tukolerako ebiyingiza ssente kubanga okulunda kw'abano si kwa ssente abamu it's prestigious nti nina ente 2 n'akyogerako kati naye weerabidde nti bw'ogamba bapreservinge ettaka eryo tebasomedde mu mbeera gye wasomeramu tebakulidde na culture yo obakuliza bweru bali Kenya basoma bali Bungereza basoma obuwanga bo tebalina kye babumanyiiko abo buli lwe badda ku kyalo ettaka eririko ente balabako airport nawulirako wano olutalo lumu lwali mu Buganda nga bagamba olubiri simanyi baagala du developinga nga bamu bagamba terujja kubeera developed biki ne mbagamba kisinzira bakabaka baliddako bajja kukola bati kabaka abaliddako omulembe gwe bagiddemu gwe gugenda okyusa olubiri olwo nga bo balaba tosobola bwe muba muyina kabaka ng'asomera mu America Bungereza simanyiwa ezensi zebuli tomubuulira culture tomubuulira nti muyina enfuddu ze mulunda waliwo ebintu kabaka londa nimwenda mutebye yajjawo olwa generation ye nti omugamba alina okwebaka akaana ak'emyaka 10 simanyi omwenda yagamba tasobola kikola eyo defilement ye akiraga nti muli backward naye mabega kyakolanga bwe wali obuwangwa kati omulembe genda kyuka maaso eyo tuyinza okujja emyaka mukama wanabatanadda tuyinza okudda emyaka 10 maaso nga n'amasiro tegaliyo nti mutereka egundi bagamba ye tubookye tubatereke wali mu nsonda it will be another generation ng'ettaka baagala ddikola mu naye banna nti guba mulembe kati abazadde generations zino za njawulo tetugambye okyuke naye yiga engeri gy'ogenda obeera nabo nga mwembi temufunye buzibu temugenda kwetta lwa bintu by'ojjoleka abaana bo leka baagala okubeerawo okwo bajje teekawo embeera nti
nabo bafuna value y'ebyo ebintu kubanga wagamba okolerera baana kati owangadde bo balabanga gwalemeddewo ebyo bibiri byanjawulo. Ekintu kino kyotugambye kikulu nnyo, bigabenga oli mulamu kubanga n'ab'eŋŋanda babeera tebajja bibabbako, tebasobola bibabbako, babeera wabibawa. Then buli bw'olabanga abaana bo waliwo baana bagamba nange twebaza Katonda daddy awangadde, niwe bagamba nange omusajja alemeddewo. Abo alemeddewo baagala ttunda bawe. Prodigal son, tata yagamba biibyo byoyagala n'abimuwa n'agenda nga mulamu, yasobola okulaba nga omwana naye yagenda okudda nga alina waddira. Naye guno omulembe gwe tulimu lwaki tukigamba, Bayibuli eyogera bw'osoma Matthew chapter ne bw'osooka 2 Timothy chapter 3 verse 2 eyogera ku mulembe guno, people will be lovers of money, lovers of self, lovers of this, naye etuuka n'egamba abaana bajja kuba disobedient to their parents. So si kipya kiri mulembe kyawandiikibwako, kyalagulwa, kyekigenda obaawo. Bw'osoma Matthew 10:21 tekoma mu ku disobedience, yegamba brother will deliver brother over to death, baluganda, and the father his child, and the child will rise against parents and have them put to death. Kati omulembe ogulimu abaana nga bagenda kukwata abazadde baabwe babaweeyo battiwe oba bo babatte, ogwo omulembe taasaako ky'osobola okwetaasa. Owuwo omulungi tukyebaliza Katonda, naye ng'oggyeko okutya okufa bawe protectinga famire yo, bizinensi z'okola ne ssente gy'ozijja laga mukazi wo gye ziva dani okulaga ab'eŋŋanda zo gye ziva. Obw'okwata ab'eŋŋanda n'obateeka mu bizinensi zo ziba zigenze. By the way, ndowooza kiyambako ne continuity. Bw'ovaawo ng'abaana bo babimanyi, nga mukyala wo abimanyi, there is a high chance kijja kusigalawo for generations. Naye muganda wo bw'aba abimanyi, famire ye efunirawo. Ye abeera ajja kusika kuzza wuwe. Ajja pretendinga mu maaso go ng'oli mulamu, abalabirire. Abe Katonda baweza ku ssente. Guntona omwesige. Bw'ovaawo bw'oti ajja bitunda. Bw'ovaawo bw'oti yamanyi ssente gye zibadde ziva. Omukazi n'abaana be balina okumanya ssente gye ziva n'engeri y'ozikolamu. Naye wandirese ssente zo ne zikuza abaana bo. Toba mukopi bw'oba olina ssente. Bawe ebirungi bye balina ofuna. Toba mukopi ng'olina ssente. Bw'oba tolina tujja kukkiriza. Lwaki nti omwana muwe ky'alina ofuna kye yeetaaga, tetugamba kumwonoona. Bwe liba ddwaliro omwana we akola ki ekiruddu ng'olina obuwumbi ku akawunti? Si kiruddu nti mbi, naye nawe okimanyi savisi eziriyo ezimu teziriyo, naye ng'okimanyi osobola okwaffordinga omutwala ku Aga e Kenya. If you can afford, use it. Bw'oba osobola, kubanga toyinza kukolerera bantu nga balwadde n'olowooza bagenda bisanga. Tebagenda kusanga byokoze. If you have it, flaunt it, man. Yes, ebyo by'okutte famire zo oziwa buli ssente zibawe. Bagenda kusoma, bagenda graduating, nga tebakulimba nti bonna bagenda kujjukira ng'omwana wo oba mukazi wo oba bbaawo. Abaana bo ne bwe banakwefuulira osigala kitaabwe. Era ensi ejja gamba yi naye bana abaana tebamanyi kitaabwe. Kitaabwe n'abakolera bino ne bamuleka n'abonabona bw'atyo, teri agenda nnenya muganda wo. Teri ate ne muganda wo bw'anaavaayo naye alina famire agenda wasa. Of course. Era buli muntu ajja gamba naye wali musiru. So mweyambeko ng'omusajja ng'omukazi, abantu bano baagale. Tokyawa baŋŋanda, bebe ŋŋanda tosobola kukyusa musaayi. Naye famire be bantu beweesaliddewo, ab'eŋŋanda tosalawo. Bano gw'osazeewo nti kati bano be bange. In fact naawe otandisa ab'eŋŋanda abapya. Bw'ozaala kati waliwo abalina omusaayi gwo gw'olina gwa kitaawo, kati waliwo abajja abalina ogugwo. Family gw'ogyesalirawo. Kyobola mukwano gwasobola ono yagenda okubeera omwami wange, oba ono yagenda okubeera omukyala wange. Era gw'olonze be baana bo, kitegeeza bw'osazeewo buli mukazi gw'owasa ye maama w'abaana, era weeteeke be baana b'ogenda ofuna.
tebakulimba nti omuti gw'emiyembe guvaako apple. Nedda. Kizibu. Obusiru byonna bannange tomanyi kyangu. Abaana nno bandiremayo twala empisa z'abasajja. Kubanga bwe tumala ozzaala waliwo ebigira mu musayi, ne bwe tumala ozzaala ffe tukuza, ffe tugruminga mu mpisa. Kati omwana kyangu nnyo twala maama, ate ne maama atwala nnyina kye yamukulizaamu oba bwe yakula. So kyangu abaana okufuuka bamaama baabwe than bataata. So omukazi asalawo nnyo kinene ku baana. Ezo empisa zonna z'olaba mu mukazi wo linda mu baana. Mu girlfriend wo zezo be baana bw'aba omukazi mukozi abaana babagambye ekitono myaka 3 mutunule mwetegereze. Nawo kiremeddeko myaka 3 jankubye wala. Myaka olaba kale emyaka egyo mitono gidduka nze njiraba. So tulaba nti omwami oba omukyala tokansolinganga plan za famire yo ku lw'eŋŋanda. Toyimiriza kintu kyonna ng'obadde okiti planning de famire yo, kubanga ab'eŋŋanda balina kye baagala okole oba ofuuke. Bye wasuubiza omwagalwawo togamba nnakusuubiza nja kikola naye muganda wange. Ate muba tukyaya kubanga tutandika olabanga be babatutte be batulemesa. So bw'oba olina ebisuubizo bye wawa mukazi wo bituukirize oba omwami wo bituukirize, toyingizaamu balala. Nandibadde n'amaka gange naye munanga nti kati maama yalwala, talina baganda be, talina baana balala. Ewaffe kyali kisesanga ng'atali mufumbo. Bannange ng'owulira oyagala ofumbirwe mukama nga mazima bakutamya obuwuulu. Bakolanga batya? Atali mufumbo gw'osula ewaka oba bafiiriddwa, gw'ajjanjaba azini okulwaza omuntu ali ku kitanda. Anti gwe muwuulu gwali aveire. Ani agenda okuddawa? Bino abalenzi ng'omuwuulu yasula gwe batuma akwata agenda oleeta emmere esimanyi genda mufumbe mulwadde ali bwati nga teri mufumbo gwe bakubira ssimu okujja kumugamba bambi bw'oba ojja otuleetayo kone kino bw'oba osobodde. Kati makula waabwe ng'obeera waka abali mu ddwaliro gw'olina obbafumbira togenze na mu ddwaliro pozi ng'otwala emmere n'olaba ku mulwadde n'oddayo ewaka olina ofumba ekyeggulo olina okwoza ebivudde. By the way oyinza gwe n'obutalaba ku mulwadde. Oyinza n'obutalaba ku mulwadde. Ng'emirimu gikutte ewaka. Ng'emirimu gikutte ewaka ngamba naye bannange oba nfumbirwa ddi nga ndaba privileges ze benjoyinga like nga dadi akulaga nti obufumbo ye kirina kyekikwongerako obona emirimu obona ebintu bingi. Kati ensonga zenna ez'obutongo owuli oyagala ofumbirwe oleke kusula mu ddwaliro oleke kwoza ngoye oleke fumbira balwadde nga byokka just byoyagala. Naye nakiraba nti ate bwe nafumbirwa kati waliwo sister wange yafiirwa bbaawe ye yasula ku mami roles reversed. Nedda not reversed. Ziringa lulinga kama Susan igenda ofumba emmere kati mami we yalwala nemuga ngenda kujja nsiibewo nagamba ye kati kyetugenda okukola bw'ojja nanga nze ngenda ewaka so that olweggulo nze enkomawo. Kiringa kye batamugambye naye ng'akimanyi yalina kikola ewaka abasuzaayani abazzukulu balinayo bamaama baabwe. Kati nti ogenda olaba waliwo sisita wange yavudde embala okujja olaba mami baawe ng'amuleeta nga tumubuuza bulungi tumusanyuke nga olwaliro baaba agenda beerawo ennaku mmeka nagamba mwagalira nja mukima kwegamba ne bwafulumawo n'amalayo eddakiika 30 era bwe yagenda batubuuza sisita kati ogenda malayo ennaku mmeka simanyi Mr. yajja okola ki okumbuulira mukama yasuzeewo ennaku 2 n'amukubira nti ajja like ne bakodomi baba babasisita baffe ewaka baali bakimanyi mukazi otasula oba tufiiriddwa ddadi waffe ng'agamba si gwazuukiza abafu ddayo mu makaago. Lwe yafa ndowooza we twalwana tusuleko ewaka olwo ate buli omu ne bamugamba buli omu simanyi tegekera bbaawo wagenda osula balinze naye siri mufumbo nga basita baffe olaba basimanyi basibye obusiisira buli omu bbawe wayina osula biki bwe bityo basuzeewo ne babba baabwe ng'olaba bannange nga obyegomba omwami bakira ku makyamwe muli eno munoonya buugi ng'oli akedde asisa amagi
atwala mu kasiisira ka bbaawe olina okukera n'ogera n'omubuuzaako naye bino eby'ennaku zino omuwala n'ova ewammwe n'osimba amakanda mu nnyumba ya kitaawe naawe maama n'otuula n'osanyuka nti bannange akulekemu muwala we oli muttira maka gwe emirundi emeka gye waddanga ewammwe gye wabeerangayo lekerawo okulowooza nti oyagala nnyo muwalawo ng'oli mumufiiriza gy'okoma okuba nga omwagala gy'oba omuyamba amaka ge gatereere mu advisinge nze nebaza katonda bakulu bange maama ntuukayo bulungi nze kulaba mami oddeyo saameka kati musimba agenda ava ku kituuti adde ewaka ani afumba ani akola ki be bakwesibako n'owulira nga bagamba ani kamala okulaba ku mami omaze omulaba ogenda kukola ki omulabye kati genda ddayo kati nabadde seka ne sisita wange nga mami agendayo ekibumba koze kale kale nga pasita mami nayagalayo ekibumba kwe kale kati we nalese ssente nga sita wange nti mwabadde mungaye mwina we mugula ekibumba nenzimalaga kankubulire nga ddadi wange we yagamba gonda fumba simanyi kyayongeddeko sijja kyogera ojja kiŋŋamba eri nga tuvudde ku mpewo naye ng'ebigambo byaŋŋamba nange ddadi bwe yaŋŋambanga nti gonda naye nga tanzikiriza kusula ddayo kati sisita nga omu yagamba mita Robina naga ddadi wange yaŋŋambanga buli omu oba yamugambanga birala yamugamba mbulumu yamuleetera engoye za Christmas n'emmere biki kati n'amunyumiza namugamba ddadi nafunyemu obutakkaanya n'omwami wange namugamba ddayo mu makaago nakubuza ano nga tannakuwasa nti onoosobola obeerayo nti ye omwagala nti ye akkuba nti nedda tannankuba kati ki ekikujjayo nti yankubyemu leero oluyi mba nti katwafunye obuzibu bwe buti ne bwe buti nagamba ddayo eyo wava muwogo atalekeka ky'olina omumanya abantu abamu abakulinako obujja era abatakwagala oli ekyabalema okubeera era okola ebyabalema okukola funa emirembe si nti oliko ekikyamu ebyabalema by'oli mu kukola wafuuka ekyabalema ofuuka tebayinza butakuwalana okyewuliridde tetugenda kusukawaawo siba bulungi